Bwetwogerera kati nga Radio Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eya CBS ate ezeemu n'eyita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era n'omuwa olunaku lulamba lubeera lwa Sunday emwadde pulogulaamu ya ssaawa 2. Bino nno bivudde ku luvannyuma His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ogenda mu maaso n'okulabisa leediyo eno n'okubategeeza nti balina omuntu gwe bakolera oba n'okulaga nti abanene abo bonna abakolera emmengo munange balina kye baagala okuyisaawo. Twongera bajjukiza ne bategeeza nti bwe lutuuse olunaku olwaleero bwe butuukidde olunaku olwaleero ng'ate leediyo y'Obwakabaka eyise President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine addemu akole pulogulaamu ze nga bannabyabufuzi abalala bwe bazikola ku mukutu gwa Ssaabasajja. Naye nga kino kyonna kivudde wa Ssaabasajja Kabaka ng'ayisa ekiwandiiko era ng'ayisa ekiragiro. Tweyanza nnyo ayi maaso moogi, tweyanza nnyo ayi beene okuwulira omulanga gw'omwana wo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kubanga babadde bateekawo babadde munnange bamwijja kudda kantu bikuwe. Amanyi tubagamba muve ku radio z'e Uganda ne TV z'e Uganda. Balina ebintu byebulimba bingi ebagamba Abanayuganda. Ayo ayite luliyolo nga CBS radio yamu, radio y'obujjajja, simanyi radio ya Kabaka nga tevaayo naggulire ku Mande eno nga tevaayo naggulire nti omukulu Mwami Bitaano ali Amerika yagenze kulondoola kalabalaba. Amerika yamulonze agenda alondoole ebyokulonda ku Mande. Naye nga okulonda kwaliwo wiiki eri azinga kuyiseko ennaku nga 4 nga n'omuwanguzi yalangirirwa dda. Annange otubagala muve ku ejo Uganda muwulira edo kyali redi yabamasinale Kyagulanyi olyokanga n'ojja twanditegedde nti leero ebyo tuyita ey'obujjajja emabega yonna ebadde ngeddewa abantu amawulire amafu. Kati ekisooka Mpuuga wagenda mu Amerika ng'ani? Wagenda mu Amerika nga mukozi wa gavumenti yatibwabulwa kyekitimwa wagendera? Wagenda mu Amerika ng'akulembera oludda oluvuganya gavumenti? Wagenda mu Amerika kwegamba nemedde okutegeera kyanenya okugattagatta n'okutegeera. Mpuuga wagenda ng'ani? Wagenda mu Amerika nga omusajja akyasinza okubeera ng'oli mubbi? Kwegamba yanemye otegeera kwegamba obulimba obwenkaniddeawo ne buyita ku leediyo. Bagezaako okuzimbazimba Mpuuga okumuzimbisa eri mu bantu abawansi balowooze nti Mpuuga alimu ensa kumbe taliimu nsa. Uganda agamba malala gakulembera ekigwo. Mpuuga wagwa. Saagala mu leediyo y'emu abegako nga Kyagulanyi agenda okugenda e Masaka ndowooza. Abedi Wanika ali ku leediyo eyo n'atandika okubeera nga ayagala obulokinga bubweno okugenda e Masaka. N'atandika okubeera nga alina ekimbe kyali mugamba ngu simanyi kissa abantu sayidi awo. Wennyini Kyagulanyi yali alagamba abantu babiri baafudde naye nga byali bya bulimba nga bagezaako okumulwanisa era successfully baamulwanisa. Kuba ojjukira poliisi bye yakola yamubulokinga okuyita ku main yamuteeka eyo yonna eyo mu byalo ebyo byayita lwali lukwesikwesi wa Abedi Wanika n'Empuuga era Mpuuga yakinamu nnyo omukono ng'ayita mu poliisi. Yafukamira n'abagamba bannaye mu ntaasi musajja oyo takola bw'ati. Kitegeera oluvannyuma lw'ekirwadde oli kyeyali ataddewo nga bakiyisa ku leediyo nga tekiriiyo. Naye nze abuuza Mpuuga wagenze Amerika ng'ani? Oyo Amerika w'e Kenya gy'oli. Basajjamu kwegamba CBS mutuwalemu ku magezi. Mpuuga Kenya waali mu loogi ne Joyce Baagala ali mu kusamba makkati ga Joyce Baagala awo e Kenya. Kenya yafuuse ddi ate Amerika?
ekirala kalulu ki kagenda okulondoola akaggwedda nga n'omuwanguzi bamulangirira dda. Wala abasajja mutwalemu ku magezi olw'olumu man. Bino ebibozibozi ebikisimu mubyogera ku radio stations ne bigenda eyo wansi bambi eri omuntu wa wansi owa bulijjo atamanyi nekiddaawo nekyogera ng'ejjembe nga kibuzaabuza abantu. Akati olaba waliwo eri kwapa Arizona, kati no kwapa Arizona simanyi twaba bangambyemuuko awo, kibiraba ku TV na ku internet. Kitaddeko CNN awo kiri mu loogi ne Joyce kitaddeko CNN kiri mu kulimbalimba abantu. Eno kiri ku ssimu Fox News kiri mu kulimbalimba abantu. Akati naddeko wano Arizona Missouri ne bagamba nti nno okulonda kakati olaba akati mpuuga nga weetonyetonya amaganzi. Mwana afuuka ekiseke yagwe omusajja gwe. Wala ebitaano ebikutuddemu bitaano byakutuulako. Musajja obutini weewuti just bw'okwata ku keti kyenyi n'obwoyo Joyce baagala agenda agula ndaweya. Agenda agula ettaagiri. Ku ssente z'obbi ebitaano webityo bikufuukidde ekirala. Kali kakulimbalimba abantu. Oli muloogi Kenya. Oli muloogi Kenya. Midfield yakufuukira obuzima. Naye awo ng'avuddewo. Temwerabira bannange okulemera ku bannabyabufuzi bammwe bano. Essaawa yeno eyokukola obukuukulu era babukoledde ddala obukuukulu bwabwe obwo. Naye ng'obukuukulu bakozebwa ki? Olowooza nti obukuukulu bakozebwa kubeera nti bakunga abantu ku nsonga emu y'okutwala Museveni. Obukuukulu obwo babukoze bwakubeera nga buba defendinga mu bantu n'okuvaayo okuboogerera. Kakati Honorable Gundi nno oyo, Honorable Gundi abadde mulungi, Honorable Gundi oyo akoze nno bulungi nnyo, kati Honorable Gundi oyo n'agira bw'ati. Bwe bukuukulu obwo mulaba bali mu kukola. Era wajja kubeera nga bawaayo obusente, amuwaddeyo eky'etaano, amuwaddeyo eky'ekkumi, amuguliddeyo amafuta, amuteereddeko data, mugenda kuwulira nga batandise oba defendinga. Bwe bukuukulu bwabwe obwo mubwegendereze. Wabannabyabufuzi bagenda vayo abagambe mulaba ono B afaanana omuwumbo gw'amatooke. Agamba lyamu B, ono B mulye, muwumbo gw'amatooke gwennyini. Guno muwumbo gw'amatooke gulye. Beebo waki nkyogedde nga bwe kiri sijja kirumamu. Bwe batyo bakole ebintu byabwe obwegendereze. Yenna ajja ngolowooza nti ogenda kujja kwesimbawo kujja kwera mu gavumenti ya Museveni olimba. Twagala kintu kimu, muntu kuvuga revolution, twagala kintu kimu kujjako Museveni agenza atya. Kyetwetaaga ebyokujja mutusuubize gasiya wammwe nga mugenda okuzoganya twabikooye. Ebyokujja mutubuulirenga Museveni kino kiri kino tubimanyi. Agenza atya. Kyetwagala okuwulira. Era mukukyogera nti agenze atya olina kukwatira wamu n'abantu. Awo tujja omanya nti muli sirias. Temudda kutwala okutumiza oyo gasiya wamu. Era kakati nze ngenda kubeerayo mbalwanirire, genda olwanirire ennyoko ne famire yo.
radio yamu, radio y'obujjajja, simanyi radio ya Kabaka nga tevaayo naggulire ku mande eno nga tevaayo naggulire nti omukulu mwami Bitaano ali Amerika yagenze kulondoola kalabalaba. Amerika yamulonze agenda alondoole ebyokulonda ku mande, naye nga okulonda kwaliwo wiiki eri azinga kuyiseeko ennaku nga 4 nga n'omuwanguzi yalangirirwa dda. Annange bwetwagala muve ku radio Uganda temuwulira edo kyali redi yabamasinale Kyagulanyi olyokanga n'ojja twanditegedde ddi nti radio yetuyite ey'obujjajja emabega yonna ebadde ewa abantu amawulire amafu. Kati ekisooka Mpuuga wagenda mu Amerika ng'ani? Wagenda mu Amerika nga mukozi wa gavumenti ya Tibwabulwa kyekitimu wagendera? Wagenda mu Amerika nga akulembera oludda oluvuganya gavumenti? Wagenda mu Amerika kwegamba nebedde okutegeera kyannenya okugattagatta n'okutegeera. Mpuuga wagenda ng'ani? Wagenda mu Amerika nga omusajja akyasinza okubeera ng'oli mubbi? Kwegamba yatemye otegeera kwegamba obulimba obwenkaniddeawo ne buyita ku leediyo. Bagezaako okuzimbazimba Mpuuga, okumuzimbisa eri mu bantu abawansi balowooze nti Mpuuga alimu ensa, kumbe taliimu nsa. Uganda agamba malala gakulembera ekigwo, Mpuuga wagwa. Saagala mwera leediyo y'emu mabegako nga Kyagulanyi agenda okugenda e Masaka ndowooza. Abedi Bwanika ali ku leediyo eyo n'atandika okubeera nga ayagala obulokinga bubweno okugenda e Masaka. N'atandika okubeera nga alina ekimbe kyali mugamba ngu simanyi kissa abantu sayidi awo. Wennyini Kyagulanyi yalagamba abantu 2 baafudde naye nga byali bya bulimba nga bagezaako okumulwanisa, era successfully baamulwanisa. Kuba ojjukira poliisi bye yakola ne bamubulokinga okuyita ku main, ne bamuteeka eyo yonna eyo mu byalo ebyo bye yayita. Lwali lukwesikwesi wa Abedi Bwanika n'Empuuga, era Mpuuga yakinamu nnyo omukono ng'ayita mu poliisi. Yafukamira n'abagamba bannaye mu ntaasi, musajja oyo takola bw'ati. Kitegeera oluvannyuma lw'ekirwadde oli kyeyali ataddewo nga bakiyisa ku leediyo nga tekiriiyo. Naye nze abuuza Mpuuga wagenze Amerika ng'ani? Oyo Amerika w'e Kenya gy'oli. Basajjamu kagamba CBS mutuwalemu ku magezi. Mpuuga Kenya waali mu loogi ne Joyce Baagala ali mu kusamba makkati ga Joyce Baagala awe e Kenya. Kenya yafuuse ddi ate Amerika? Ekirala kalulu ki kagenda okulondoola akaggwedda nga n'omuwanguzi bamulangirira dda? Wala asajja mutuwalemu ku magezi olw'olumu man. Bino ebibozibozi ebikisi mu byogera ku radio stations ne bigenda eyo wansi bambi eri omuntu wa wansi owa bulijjo atamanyi nekiddaawo nekyogera ng'ejjembe nga kibuzaabuza abantu. Akati olaba waliwo eri kwapa Arizona, kati no kwapa Arizona simanyi twaba baŋŋambyemu kaawo kibiraba ku TV na ku internet. Kitaddeko CNN yawo kiri mu loogi ne Joyce Baagala, kitaddeko CNN kiri mu kulimbalimba abantu. Eno kiri ku ssimu Fox News kiri mu kulimbalimba abantu. Akati naddeko wano Arizona Missouri ne bagamba nti nno okulonda kakati olaba akati Mpuuga nga weetonyetonya amaganzi. Mwana wafuuka ekiseke yagwe omusajja gwe. Wale ebitaano ebikutuddemu, bitaano byakutuulawo.
Sente obutini weewuti just bw'okwata pocket change n'obuwa Joyce Baagala agenda agula weya. Agenda agula ettaajiri. Ku sente z'obbi ebitaano weebityo bikufuukidde ekirala. Tandika kulimbalimba abantu. Oli mulungi Kenya. Oli mulungi Kenya. Midfield yakufuukira obuzibu. Naye awo nga nkuddewo timwerabira bannange okulemera ku bannabyabufuzi bammwe bano. Essaawa yeno eyokukola obukuukulu era babukoledde ddala obukuukulu bwabwe obwo. Naye ng'obukuukulu bakoze bwaki? Olowooza nti obukuukulu bakozebwa kubeera nti bakunga abantu ku nsonga emu y'okutwala Museveni. Obukuukulu obwo babukoze bwakubeera nga buba defendinga mu bantu n'okuvaayo okuboogerera. Kakati Honorable Gundi n'oyo, Honorable Gundi abadde mulungi, Honorable Gundi oyo akoze nno bulungi nnyo, kati Honorable Gundi oyo n'agira bw'ati. Bwe bukuukulu obwo mulaba bali mu kukola. Era wajja kubeera ng'awaayo obusente, amuwaddeyo eky'etaano, amuwaddeyo eky'ekkumi, amuguliddeyo amafuta, amuteereddeko data, mugenda kuwulira nga batandise oba defendinga. Bwe bukuukulu bwabwe obwo mubwegendereze. Wabannabyabufuzi bagenda avayo abagambe mulaba B, mulaba ono B, afaanana omuwumbo gw'amatooke. Agamba lyamu B, ono B mulye, muwumbo gw'amatooke gwennyini. Gano guno muwumbo gw'amatooke gulye. Beebu. Waki nkyogedde nga bwe kiri sijja kirumamu. Bwe batyo bakole ebintu byabwe. Obwegendereze. Kisege. Yenna ajja ngolowooza nti ogenda kujja kwesimbawo kujja kwera mu gavumenti ya Museveni olimba. Twagala kintu kimu, muntu kuvuga revolution. Twagala kintu kimu kujjako Museveni agenza atya. Kyetuyitaage ebyokujja mutusuubize gasiya wammwe nga mugenda okuzoganya twabikooye. Ebyokujja mutubuulirenga Museveni kino kiri kino tubimanyi. Agenza atya. Kyetwagala okuwulira.